nalinga ndotanga ngenda ku ssomero ng'ente zingoba nompa akatambaala nankateeka mu mazzi n'enganywa kati sikyabiroota naye musumba olwo olunaku lwanfuukira ezzike. Lwakufuukira? Musumba nze mukyala yakwambulamu engatto. Yegwe yanyambulamu engatto wano katuuti? Yenze musumba. Musumba kati bakyusa amannya gange. Bagamba ki? They said what? Bampita mukyala yiga pastor. Mukyala musumba yiga? Bannange. Oba nina bameka abo? Kyalo kyonna musumba. Naye musumba nalinga nayalikiranga mmanyi omusajja wange wanaategeera agenda kungoba. Naye afa ku mirimu gye musumba. Ate kati nange nalinga nkitya naye kati sikifaako. Bakuyita batya? Mukyala yiga nange n'empaga. Mama wa kanisa omulaba nanyize. Si bituufu musumba. Kati bwe bakuyita mukyala yiga. You are called mukyala yiga. Ng'oyonkyusamu n'entambula. Ekindeese olwaleero. Sooka malirize kiri. You change the walking style. Owaga otya? How do you owaga otya? Bwe bakuyita mukyala yiga gwe ng'owulira otya? How do you feel? Nze mbagamba nange nalabiraawo ng'eri erinnya lizze yadde si bituufu. Mama we kanisa onotusonyiwa munnaye. Abadde anyiize. She was annoyed. Anyiiga olunyiigo. Nedda atanyiiga atusonyiwe. Naye musumba olwaleero ekindeese musumba. Bambi musumba nfukamidde. Musumba ewaka taata wange alwalidde emyaka 2 naye ng'omuntu amutta muntu w'ewaka musumba yali amubbyeko ente ne bamuteekayoko ennaku 2 kati mu kuvaayo n'agamba munswazizza naye kale kati taata waffe tayogera yazimba okuva muno waati mpaka wansi buli kimu akikolerawo musumba. Lwaki tomundeetera? Why did you bring him? Musumba nasooka neŋŋenda. Nedda kati kyogenda okukola? What are you going to do? Ku Lwokutaano lwa wiiki The Friday of the coming week. Zigenda kuba ennaku z'omwezi meka? It will be the date of Sunday. Wagenda kubaawo kiki? What will happen here? Musumba si waakuno kumpi. Waawa? Musumba iganga. Anti nasooka nenjagala omutwalira akatambaala kange nga tolina transport. Neŋŋamba naye kano kalabika kaamala okukola omulimu gwange kuba namala okukakozesa. Musumba baatugamba omuleeta ow'emmotoka yatusaba emitwalo 2. Anti sooka onnyonnyole. First explain. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno wagenda kubaawo. What's going to happen the Friday? Olwokutaano lwa wiiki eno. Nga 3. Musumba lwoganda ogaba obuti. Emiti. The trees. Okiwulidde? Jangu nkuwa omuti. The pastor is going to give you a tree. Ogutwale mu luggya lwa taata. You take it to the compound of your father. Ogusimbe mu luggya lwa taata. Plant it there. Nkulaga nti mu nnaku 10 zokka. Within 10 days. Kitaawe ajja kuba amaze okudduka emisiri. The father will be alive and kicking. Kiki ate? Kasooka olabe mukwano n'onsonyiwa. Olaba wiiki ewedde enkuba yakeera kutonnya. Namugamba nzija tagenda kufa nze ngenda muleetera akatambaala nabalimba mbunzizo naye nga musumba ebyaddala sajja enkuba yakeera kutonnya. Kakati ziri embizzi ezimukola ebyo byagamba mbu bikooyo olindirira embaga etatuuka. Embaga yaki? Eya taata waffe. Okuwasa mukazi we? Afe yembaga gye balindiridde musumba. Koba nti bakooye okulindirira embaga etatuuka. Bajja girinda tejja kutuuka ate ye yagenda okulaba embaga zaabwe ezisembayo. Wangi? Musumba nje kisembayo kino kyenjagala musumba. Guno omulundi gwa 6 nga nzija wano. Naye musumba olwaleero neewaddeyo mukwano. Nsaba onkwatireko ompe akatambaala kuba ebiseera bigenze.
mutwalira akatambaala enkya okwatireko ne wompayo emitwalo oba 5 oba nagaana okwongerako okumuleeta tunazigulamu eddagala musumba. Ebiseera bigenze sikyasobola gumiikiriza wiiki musumba. Kati gamba mama w'ekkanisa tobuba mpayo emitwalo 5. Mama w'ekkanisa tobuba mpayo emitwalo 5. Musumba mugambe mbambi mukwano mukwano bambi naye musumba wali muŋŋambidde gwe mugambe mugambe kansooke muwane mukatono musumba muwane webale nnyirira mukwano musumba yebale naawe kulabirira. Amina. Nze mpoze mpeddewo awonyumira musumba omusajja omunene amenya nange ndina potable. Omusajja omunene akolaki amenya musumba amenya ati oba ogenda mwetika musumba enkoko ebojja kyemira sikategedde kale mugambe nga bwemaze omuwano. musumba obudde bugenze mbadde simanyi bambi mukwano nsaba ompeeyo akasente ako biri bya lwali tobuba kimugambe tobuba mukwano ate kati olaba naffe batuyita omuntu naye ng'omuntu gwe bagamba alabikako awo tewabeerawo kinyiiza. kubira Yesu engalo ez'amagenda wali kyemanya jazikuwa awulidde kubira Yesu engalo ez'amagenda. Mukyala yiga musisinkane Meet her. kiki olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life?